Soli ku Yugi Updates TV. Donald Trump afuukidde mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye akayinja mu ngatto. Wenjogera ebintu si birungi. Kyamukola enkoko ekikola bwana bwayo. Anti eba yakabuzaalanga ebutuulira. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nina kubanga nkulaga akatambi Donald Trump ng'agenda maaso n'okwogera. Ng'ebyo nno bikyali awo. Waliwo omusimbi ogugambibwa nti gubalirirwamu dola za America 42 ezibadde zikukusibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ng'oggyeko ssente ziri ezaali ziyita mu bisiyaga ze bali bakumpanya, kati ate waliwo omusimbi omulala oguzuuliddwa biliyoni 42 eza America nga ze zibadde zijingira eggwanga erya Uganda, naye nga bazikola mu money laundering, ziyita mu bintu birala nnyo. Zino Donald Trump yazoogeddeko. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa Senator okuvaayo n'asonga olunwe mu administration ya Donald Trump ebireko ne kyekola ereme kusirika busirisi. Yavuddeyo n'akimuwaliriza n'okugamba nti no kiba kisoboka sazaamu ties ze muyina eza security issues, security relationship gye muyina n'eggwanga lino erya Uganda, kubanga Uganda is bleeding. Ebigenda mu ggwanga tebisanyusa. Tujja kwefuula nti nno tukiraba in the diplomatic way, naye ng'ekituufu si we kiri. Bannayuganda bangi basirise bali babunyabunyezebwa. Kakati na ebigambo bino bibadde bya Donald Trump, president wa US. Katulabe kyazzaako. Ngenda kuba mu katambi nga nkuwa obubaka bwa Donald Trump n'oluvannyuma ate mbannyonnyole tubeeko gye tugenda ebuzira, mbeereko bye mutangaazibwa gwe mukwano gwange abanja enkyukakyuka. Ebintu birungi si birungi, era gwe abadde agamba nti nno gano amawanga gandibanga gatusuuliridde. Gwe yongera kutambuza vidiyo, yongera kutambuza bujulizi, twandituuka ku kinyusi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambye doli ku Yugi Updates TV gwatana tweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati oluvannyuma lwa Senator okuvayo n'atuuza akazito ku Trump ne administration ye, tulaba nga batandise okuvaamu omwasi. Ekintu kibatuddemu, kubanga kino singa Trump takinga action eri gavumenti y'eggwanga Uganda, kijja kuwulikika bulala, kijja kuba kitaddewo ekifaananyi nti bino byonna bene Venezuela byalimu ensonga ez'ekwesima biga. Sooka owulirize. Wenga mukyali awo waliwo omusimbi omulala oguzuuliddwa Trump wamu ne administration ye baguzudde nga gubadde gusasulwa gavumenti ya Museveni. Nva kubuli obukadde obuno obw'ebisiyaga Fox News we unveiling luli nedda zinaatendala ku action zikubisa mirundi 10 n'okusoba kuba ziri millions za United States dollars ana mwezo ana mubiri nga wezikonvertinga mu za Uganda ziri billion ezisoba mu 154 nga badde bazifuna buli mwaka. Of course sente zino zibadde zijja nga Museveni wamu ne ttiimu ye tebaagala bamanyi, tebaagala bana Uganda bategere nga bwe kyali kuziri ez'ebisiyaga. Zino zo zijjidde nga bazisabise mu kintuntu ekyenjawulo nga bw'ogenda okulira Trump ng'akola ki ng'akunnyonnyola. Kansoga actually ye kennyini gwe mba nkuwa akunnyonnyole, then tweyongereyo katono nnyo, saagala kabeere kawanvu nnyo. Ye Trump aliwa okay, you know. $42 million for social and behavior change in Uganda. $42 million for social and behavior change in Uganda. Those are called $42 million US for social and behavior change in Uganda. Now, of course, Museveni ne government tebagenda kuvaayo bakugamba nti no zibadde zikola kino esookuwulire social and behavior change in Uganda. Of course, byonna byekulukunya ku bisiyaga, kubanga babagenda kwa basomesa abantu ababoolebwa families bazibakkirize okukola awareness campaigns n'ebintu ebirala bingi. Of course government ejja kuva government zibadde simanyi za kulwanyisa, simanyi kuyigiriza abantu kunaba mu ngalo, simanyi kulwanyisa human rights, simanyi kola biki, naye nga bwe kimanyi bulungi no bano babazingu balina agenda nene nnyo about kye bayita ekisiyaga bakiteekamu ssente empitirivu nnyo. Ate buli gavumenti ssente zino ezifuna ebeera teyagala abantu baayo bakole kibategere, kuba mu Uganda abantu mukimanyi bulungi tebaagala bisiyaga. So buli ssente ezijja nga ziri ku campaigns ezibwezito baba
government yagala abantu bategere era nga ne Uganda bwe of course ka video kano nakakozeko dda ku YouTube era nga je kali ku channel ya JB Muwonge video je eri dakika nga 10 sisobola buli kimu kinyonyolera wano kuba TikTok mukimanyi twetaaga video nga nyimpi so buli kimu sigenda kinyonyolera wano njagala ogende ku YouTube oteka mutesi JB Muwonge la video je nakasimba okuteekayo enyonyola ku nsonga zino bulungi nnyo nga ne ziri nzikuddizizayo ziko eza obukadde buna obwa United States $1 million obwali specifically obwaki obisega nkugeza zino zo zasabikiddwa mu webite naye nga mukimanyi bulungi zabisiyaga of course policies ezisobola okuleetera abantu bebisiyaga okubeera nga bakkirizibwa mental health and well-being media coverage n'ebintu ebirala bingi nnyo okwadressinga engeri gye baboolebwamu sente zibadde zikwasaganya ebintu birivu nnyo mu iyo category naye ngeno bavaayo obugingo nadda ku kituuti n'atandika okwasama kagashumba ne kale ne katandika okwasama ono omusajja ono Galatiya nadda ku CBS n'atandika nayagadde nnyo president yabasomoza we yabadde Kawempe yababuuziza ennaku zino nga musirise twetaaga accountability so ne zino muzitegeere nti gye ziri naye Trump yazikoze eki Trump yazitemyeko 42 million United States dollars bazizudde nga zibadde zijja secretly zibadde zingirawo mukasirise naye bazizudde ne bazibasalako genda no video eyo YouTube ogirayo bulungi yonna nga nkunyonyola ensonga zino kugabiteeka mu test kigambo JB Muwonge byebyo nno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati nno kino kijjiridde okubanga senator saako ne deputy secretary of state bavuddeyo ne boogera ku nsonga za Uganda ne batuuza ku gavumenti ya Donald Trump batuuziza ku Trump ne administration ye akazito ne bamugamba nti singa tobaako kyokola kino nno kyandifaanana obulala jjukira gye buvuddeko America yakalumba eggwanga erya Venezuela era ne bawamba president waabwe naye abantu bonna mawanga gagamba Trump yakoze ekintu kino lwa nsonga nti Venezuela yabadde n'ebyobugagga bungi era America yabadde ne interest zeyagala okufunza mu ggwanga lino erya Venezuela kati yenga Trump agamba nedda kino kikwatagana ku diplomatic system ebadde mu ggwanga eryo kakati Trump okubuzaabuza kino ayina okulawo akatiisa ku ggwanga nga Uganda asobole okulaga ensi n'okukakasa ensi nti amawanga gano gonna ge balumba tebagalumba with personal gains tebagalumba lwa byanfuna tebagalumba lwakuba nti nno balinayo omugabo wabula balina okusigala nga bakakasa eggwanga nti bakyatimbulira ku system eya demokrasiya era gye bapromotinga mu mawanga kati nno kino kitadde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke ku kazito kubanga oba mwagala oba temwagala Trump ayina taking action era basenita saako ne deputy secretary of state mu America bagamba nti kino ekyokwa sanctioning of sanctionings aba diplomat mu ggwanga erya Uganda tekimala tekina kyekisobola kikosa nga bakyafuna obuyambi bakyafuna buli kimu nga bakyagala kyokka nga bannansi bagenda maaso n'okujeezebwa nagambye ennaku olweyise olw'emabega ennaku z'omwezi 24 deputy secretary of state yasimbudde tuwaye okwambuka okwolekera mu ggwanga mawanga aga East Africa era tetumanyi nsonga eri mabega lwaki ya travelinze wabula kyetumanyiiko nti eggwanga lyagenda osembayo okukyalira ly'eggwanga erya Kenya ku mulirwano wano jjukira America we yali yagala okukolawo akatiisa ku ggwanga erya Uganda yasembeza emmeri zaayo ku Indian Ocean ne zisemberawo kuliraana Kenya bongere okutiisatiisa eggwanga erya Uganda kakati basindise deputy secretary of state mu ggwanga erya Kenya byonna byagenda okukolayo ffe tugamba byonna kutusiba katambala mu maaso waliwo ensonga ennekusifu nga ne Uganda mwogitwalidde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati ebintu birungi si birungi batandise okusattira jjukira nti mu Uganda omusana bakulembeza ab'eddiini bonna basirise ebigenda mu maaso mu Uganda babilabanga biringa ebitaliiwo lwaki basirise kitegeeza waliwo ekyogi mu miro ekiteerwa bakulembeze bano ab'eddiini
Uganda eri wakati nga abakulembeze abavuganya gavumenti bakwatibwa basibibwa ebateekebwa mu makomera awatali musango, abamu n'okuleetebwa mu maaso g'omulamuzi tebaleetebwanga, ate nga omanyi judiciary ya Uganda teriimu justice. Kaakati wano amawanga ag'ebweru we gaviiriddeyo, gwe mukwano gwange ali yampuliriza, sigenda bongerayo, mbaagala nnyo.